Amadaala gano agasangibwa mu muluka gw'ennataba mu Ggombolola y'e Buluganya mu disitulikiti y'e Bulambuli ge gamu ku gewandiisa amakubo abayizi ge balina okuyitamu okutuuka ku masomero buli lunaku. Wano we twabalindidde ku makya nga twagala okutambula nabo okulondoola embeera mwe bayita nga bagenda okusoma. Abayizi bano nga babeera mu miruka gye Manyololo ne Masheruse bava ewaka ku ssaawa 11 ez'okumakya era ne batuuka ku madaala mu muluka gw'ennataba ku ssaawa 12 ez'okumakya olwo ne batiinattina okutuuka ku masomero. Era ku ssaawa 12 batandise okukka amadaala olwo batambule okugenda ku masomero. Kibatwalira eddakiika 15 okutuuka wansi. Oluvannyuma lw'okukka amadaala era batambula olugendo oluwera okutuuka ku masomero ag'enjawulo kubanga mu kitundu kyabwe teri masomero gawera. Nva ewaka ku ssaawa 11 ez'okumakya kubanga essomero liri wala. Ngenda okuva ku ssomero ne nnya amadaala okudda ewaka ng'obudde buzibye. Ebigere byange bikaluba n'amagulu gannuma lwa kulinnya madaala. Buli muyizi atuuka gy'asomera ng'awaguka ku lugendo. Eriya Apollo Wadeya nga muyizi ku ssomero lya Okadala Primary yasembayo okutuuka ku ssomero. Kimutwalira essaawa nnamba okutuuka. Nva ewaka ku ssaawa 12 ez'okumakya ne ntuuka ku ssomero ssaawa 1:30 ez'okumakya. Ku ssaawa 10 ng'okusoma kuwedde era tulinnya olusozi nga tukozesa madaala. Ono atubulidde nti okutambulira ku madaala kyabulabe eri obulamu bwabwe naddala ng'enkuba etonnye. Enkuba bw'etonnya amadaala gaseerera. Kitegeeza nti tulina okutambula ne twetooloola olusozi okutuuka ewaka naye ng'ate olugendo lubeera luwanvu nnyo. Tuyinza okutuuka ewaka ssaawa nga 12 ez'Akawungeezi kubanga oluguudo lubi nnyo, mulimu n'enjazi. Nsaba gavumenti etuzimbira amasomero tukomye okulinnya amadaala. Bayita mu bizibu bingi, obuseerezi bw'amaanyi, ate ensozi zennyini ziri risk in case of ekizibu ekibeerawo ekiteno omwana n'aseerera omwana abeera afudde tetumusanga. Tutuuseko ku ssomero gy'asomera li Okadala Church of Uganda Primary nga nalyo teriri mu mbeera nnungi. Ebibiina ebimu bw'obitunuulira bikwasa ennaku. Amasomero agamu enkuba bw'etonnya amazzi gayingira mu bibiina. Akulira essomero lya Okadala Church of Uganda Primary Willy Wonambwa ategeezezza nti abayizi n'abasomesa bonna bagenda okutuuka nga bakooye ekikosa eby'ensoma. They reach school when they are very tired. That is obvious. At times we make them carry some food because when they reach here, when they are hungry, there is no provision of lunch. Wonambwa agamba nti bagezezzaako okwekubira enduulu eri abakwatibwako okubafunira ebisulo naye tewali kikoleddwa. We have tried to ask government to help us, especially through our district local government. There is nothing done to this school. Ssentebe wa LC yokusatu mu Ggombolola y'e Buluganya Richard Namukono atubulidde nti obutabeera n'amakubo malungi kiviirako abaana okutandika okusoma nga bakuze ng'ate bo abawala tebamalaako misomo. Tandika P1 oyinza okuba n'emyaka nga 10, 11, 12 bona bagenda mu P1 naddala nga abaana abawala okutuuka ku myaka nga 15, 16 abangi boononesebwa ku mukubo tebamaliriza bulungi amasomo gaabwe. Tosobola tusindika mwana wa myaka 8, 7 kumi nti alinnya amadaala ago. Naawe obeera omuzadde osigala waka ng'otidde beta bw'akulamuuko n'awera myaka 12 n'olyoka omusindika atandike P1, P2. Lwakuba nti kati myaka 12, 11 ayinza okwetambulira. Naye gavumenti bwetuyamba netuwaako amasomero kumpi mu community ezo eziri obubyawo awo abaana bayinza otandika ku age ennyini ya myaka 6, 7 oba 3, 4 nga bannaabwe bakola. Kinajjukirwa nti sabbiiti ewedde twakutuusaako emboozi y'abasawo ate nga bo balina kwambuka amadaala gano okugenda mu byalo okutuusaayo obujjanjabi. Bano nabo baatubulira nti embeera olumu ebayinga.
Kati abakulembeze bakoodde gavumenti bongere ku masomero mu Ggombolola mwe gatali okusobola okutaasa obulamu bw'abayizi abatindigga engendo empanvu. Apiringa gavumenti etutaase mu nsozi ze tubeeramu kubanga gye twazaalibwa gye tulina okubeera gye tulina okukuza abaana baffe nga we batwongereyo amasomero mu magombolo gano agataliimu ki. There is a data planned by government to have a school in every parish, and maybe the priority would be such places. Naye twagala ne gavumenti etuyambe tuzimbireko amadaala ga lusozi luno okuva wansi ne gagenda waggulu. Tukitegedde nti mu Ggombolola y'e Buluganya temuli ssomero lya siniya.